omuweereza we Muzeeyi Masembe mwenna gye muli tubatumiddeko abafiiriddwa kitalo nnyo abatuuse ku masavu Mungu abasasule buli kimu abawalana bannaabwe nammwe tubagamba mukendeezeemu tuli ku media ne ku TS media nyongera okutegeeza nze ne kyali wange Oboti the man bitambula bito Oboti stade nnyo oyagala ogamba otya alhamdulillah obulamu bulungi nsanze okulaba Allah yanukudde ajja yanukula akagamba ku aka one day Katonda one day agenda kubaako ekintu kyakyusa n'abantu abatulaba by the way gwe wonna wooli one day Katonda agenda kubaako ekintu kyakola nga nawe tukisuubira gwe kenyini soka wekkiririzeemu waffe kenyini twasooka ne twekkiririzaamu. Let me tell you there is no any other way out of that bw'oba tewekkiririzaamu because buli kikutuukako kiva mu ggwe teri kikutuukako nga kivudde wabweru wa ggwe nkufuna because olina osooka okukyekkiririzaamu gwe otegeddwa okwesooka okwerabako ng'otudde bwoti nze kati neeraba ku nnyumba yange gye ŋŋenda ozimba nga ntudde amagulu ngakoze bwenti okirinze kati nengera eri abantu bajja nga baani abo bagire bajje tulabe nga ndaba ente zange wali zeetala wano bankubira amasimu baŋŋamba nti emmwanyi twasobodde ensawo 210 nti nga singa nsawo ntono nga ntono nademe eziringa bina lulite twanoga 6 210 kiki buzibu ki emmwanyi zirimu akawuka ontegedde ebizibu byanga yeyo one day and it's coming but you must work towards that. First of all osooka otegeere kikyoyagala bw'omala okukitegeera kitandiko kipasuwinga nkufuna ne bw'okolako akantu akatono nnyo weekati ontegedde towards that kyoyagala ne bw'okolako katono weekati don't worry kaba kajja kugejja it makes sense otegedde kyotakola tokivaako ne bw'okolako katono tofaayo ne bwe kaba katono weekati as long as you are working tolinda binene nkufuna nina okukola mwana nedda ne bw'ogamba nti leero nkozeeko bwekiti ku kyenjagala bwekiti that's it Katonda aba akusobozesezza ekyo tutandikire ku wiiki ewedde Obote wawo story yajja mu mawulire ebaddewo naye kati ku luno tusaba otemeeteme details ku details Shazani Beki yatwala omusajja eyo nagiraba wagiraba ng'omusajja mufumbo abantu ne batabuka nnyo omukazi ono gwe baasuulira abaana talina buyambi bamusuulira mu nnyumba yeetaaga rent alina abaana 2 omu wa myaka 3 omulala wagumu kitundu yagenda ewa Balamu ebyali ewa Balamu wabitegeera nalako office omanyi nze si ebyo ebintu ebimu si bitunula kubamba nze mba ndowooza bali mu lugambo lwabwe I don't pay attention to those things naddala kasaba bibeera nga I pay attention to a lot of details naye kati nze already action ekolebwa nti omuntu ali wa ono ng'agikube mukwate olira alo nti mbambizalawa I pay attention to most of the details naye just action y'omuntu genda ku ewa minister nzolede mba naluzinze dda otya tebikola sense minister omulimu gwe si gwegwo tutandikire mu muwala ono before tutuuke ku minister omulimu gwe omukyalo ono agamba omukulu oli yesakajja yamufuna ayina emyaka 16 2 tetugenda yeeyo babadde bafumbo omusajja bayitagendangako wa mukazi waabwe kubanga obufumbo obumanyiddwa bwe butya obufumbo osobola there are many forms abagenda mu makyaki bagenda mu mizikiti ne bakuwoowa abalokole be basabira abanjulwa nkufuna abakyala obukyazi naye nabo olwo si bufumbo kozi olumu mulimu kwekwana
naye ffe mu Buganda for example kubanga obufumbo buteekeddwa okubanga buli gazetted buteekeddwa okubanga buli gazetted well in any custom either church bino ebyammwe ebyekika mu Buganda ne bakwasa omwana officially mu Buganda kasoyanjulwa olina omukazi gwoba ogenze mu church batogezeeyo gwomanyi olina omukazi era oli mufumbo kyemaye tebakikola ekyo bakikola oba tebakikola I don't know so kakati bayinza okuba badde waliwo kyetuyita cohabiting you can even cohabit for 30 years ngofuna 50 nga olina omuntu nga mucohabitinga muli bantu ababeera wamu mulina n'abaana naye nga tekibafuula bafumbo era by the way Sarah Opendi mukyala Sarah Opendi yali atandise oteekawo yaleeta ekiteeso mu parliament kigezaako okuluŋŋamya ekyo ti omuntu bw'abeeranga ne munne emyezi 6 yandibadde abeera omufumbo okategedde kyajja mu parliament newankubadde tekinnayita ng'etteeka nti omusajja yandibadde abeera omufumbo tubeera ffenna mu myezi 6 batulaba tufuluma bwe tufuluma akasigo bwe tukomawo tuli babiri nti oyo ne girlfriend we baki bafumbo kubanga tubalabidde emyezi egiwera omukaaga essaawa eno etteeka eryo teririiwo musobola n'okubeerawo mwenna emyaka 3 nga muli jasi tuyita cohabiting emyaka 4 n'emyaka 5 gawera abamu bamanyi n'okufa nga bali mu cohabiting nga tebakyalangako tebanjulangako tebagendako mu kyaki tebakolangako kintu kyonna kyonna kigazeetinga bufumbo bwabwe Sarah Opendi n'agamba nti tukole emyezi 6 oli bw'abeera n'omuntu emyezi 6 kubanga abakazi baali batandise okufuna ebizibu ontegedde oli akohabitinga naawe emyaka 3 ogwasatu mugumu n'afuna ekijujulu n'akyanjula kyo bagenda okubuuza nti gwe waayi gwe kyekiraga nti oli mufumbo nina abaana nti ekirala kiki kitubadde n'emyaka 3 nti tekikola nalweyiso gwe bakanjulwa mu mwezi gumu ng'ajja n'akapapula ke ono bba wange era oli ng'awangula ontegedde kati ebyo byatuukanga ne mu this time nti abantu batuukanga luli n'afa ontegedde nga wasiza abakazi babiri ng'ono yawangaddewo ekijujulu kyakajja kyekiri official nekigoba omukulu mu nyumba nga bamubuuza owaayi kyekiraga kyono jasi yali mukwano gwe jasi bazaala abaana ze mukazi we ebyo ne bitandika okuraisinga attention nkufuna kati abantu baffe abasinga era nze ŋŋamba abaana abawala mufumbirwe muwase okyegera mufumbirwe abaana abawala abalenzi muwase tewali kyofiirwa wasa ate bwe wasanga oli muto olina n'omukisa oguddamu okuwasa omukazi omulala oba okufumbira omusajja omulala ontegedde oyinza ogwa ku kisajja nga kyampisa mbi n'ogamba ng'olina emyaka 32 ng'oddeyo nga bakusiiga omuzigo nga bakukusiiga wenna ng'oddemu ng'onoonya omusajja omulala muzeeyi ng'akugwamu ontegedde alaba ekijuujulu kyabaana bayakyo nga 3 naye nga kikyasobola ontegeera bulungi nnyo because omukazi omutuufu omufirika alina ozaala abaana 10 kakisoboka bulungi nnyo okuva ewa gundi ewa musiraamu nojja n'omufumbirwa wa muzeeyi kisoboka umala alina empisa embi sijja kumusobola nkuba omukono guno yagunuula nti jago evaayo jangu eno people must learn that naye abantu baagala nnyo okufumbirwa at the latest age nga tokyalina nakyo yinza kukola kyova abantu babattira mu bufumbo oli bakanda mukuba mutwe agamba nze ndagewa kugina emyaka sajja oba nkube siva wano basandula teta sandula teta kati bafumbirwa leeti kati omusajja nawamukuba akyasobola kulagawa yeerazeeraze nga bwali mukazi wooli kati wafulumira obwo obufumbo taddamu kufumbirwa ayinza kujjawo omusajja tasobola atya kyekyali muto anti nkubuulidde oyo omuntu amanya
bwabeera weka mundabirwamu amanyi nowepima bimanogaana gy'emyaka kisuseemu jjukira ne bw'olimba emyaka gwe oba ogimanya egijjo mukyalo ono ebintu byenga tebigatta tebisobola kugatta kubanga alina influence nnene kwani aliko mmwe bannamawulire bannamawulire be bamuwaddaga amagezi agendeyo ate nayokyerayo ati kubanga biri fake ali fake era nowanda bamuleseewo kubanga gwolina okuwalaawala omusajja omutwala omwanjule otakimanyi nti abasajja ffe batwanjula bwanjuzi kituufu omusajja si kyabuvunaanyizibwa ye okusaba nti kankutwale jangu ewaffe olaba abeewaka nozaala akaana akasooka nozaala owokubiri oli musiru wa kikula ki bakuba emiggo oba bakumenya bakumenya mukyalo ono abamawulire bali mumukozesa nsobi bamukozesa nsobi bannamukasa anti anoonya buyambi bw'abaana namukasa yatandika ddi okuyamba abakazi abafumbo ye mufumbo ye mufumbo alina abaana bameka yatugamba mufumbo mufumbo wa omusajja ali mucohabitinga that is cohabiting webaka n'omusajja namukasa era bujja kukyo kumakya Mary Nambwayi bonna bali mu cohabiting be bali kakiiko ekyo kibayita cohabiting bali mu cohabiting kati bo balwanira cohabita munne naye amateeka gaffe tegakapucalinga cohabiting agwo muze bagubalanga muze ali wabbalamu ayagala bwenkanya obwenkanya bubalamu tasobola bumuwa atya because he is a minister okuleka okumwokyayo emitwalo nga 3 minisita w'abaana oyo ati minisita w'abaana omulimu gwe gwakukuŋŋaanya baana anti kuyita oli atandika obuwona obuyambi nedda ssebo si gwe mulimu gwe minisita alina omulimu gwe mu cabinet tematema minisita omulimu gwa minisita yenna mu ministry yonna